kitalo nnyo, kitalo ddala. Miranga na biwoobe eno bannayuganda bafiiridde mu kabenje ku mugasezibwa abawerera ddala. Emmotoka gye babaddemu bwe yeevulungudde n'egwa mu mugga, abamu bawonye abalala ne bafiirayo. Kitalo ddala. Abagabulabeko n'agaabwe bagamba nti akabenje kano kavudde ku ndiima ebadde esusse omugoba gy'abadde avuga. Emmotoka bw'ekyuse wano n'emusimatuka mu mikono n'ebuuka n'egwayo mu mugga, era abantu abawera ne bava mu bulamu obw'ensi. Abalala balabiddwako nga bafuba okutaasa obulamu bwabwe nga bava mu mmotoka eno wansi mu mazzi gyebadde bavuunise, wabula abalala omukama balemereddwa okutaasa obulamu bwabwe ne bava mu bulamu obw'ensi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kankutwale olabe ku mbeera eno nga bwebadde ku mugasezibwa nga bannayuganda bafiira mu kabenje kano. Emmotoka ogiraba? Ali omwo? Emmotoka eyabise omupiira kusezibwa n'egwamu. Emmotoka eyabise kusezibwa. Si mulamu, afudde. Abantu bakyaliyo ne bakavaayo balaba. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Bakyali balambula abassa. Emmotoka yakagwayo kusezibwa. Ekyali namu teteguddemu. Emmotoka tosobola kugifulayo wantu wawanvu. Awo ogunnya guwanvu gwolaba. Bakyali abantu wansi, abantu gye bali abakavaayo batono. Etandikidde eri bagende Abakavaayo batono, abantu bakyaliyo. Kaseera kakugitiwala, kaseera kannaku njereere. Miranga biwoobe, owulidde omwana wange, abantu bange, bantu bangi abali mu mmotoka eyo. Abadde takisi eguddeyo, bamu basimatuse nga bwe balabye abavuddeyo nga bajonjobadde, ate abalala munange tebasimatuse. Kibi nnyo nnyini ddala okufa mu bubenje. Naye nga entabwe eva kubanga enguudo zaffe engeri nazo gye zikolebwamu wano e Uganda, situganye obubenje n'emawanga amalala bugwayo, n'ate Uganda waliwo obubaawo ku lw'obulagajjavu lw'abo abaakola enguudo zaffe n'obulagajjavu bwaffe abavuga endiima. Kati eno bagambye ebuuse neeyita ku lutindo n'emaliriza nga eguddeeyo wansi mu mugga. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Weebuuza olumu n'ogaana ekyo ekiyinza okukolebwa okutaasa obulamu bw'abantu baffe abagwa ku bubenje entakera mu mbeera bw'eti nga tokiraba, kuba twawulidde era ne ku lutindo lw'Ejjinja nawo era waliwo emmotoka eyaguddemu, abantu bangi nabo ne bafiirwa obulamu bwabwe. Kiki kye tulina okukola okuziyiza kino? Kitalo nnyo. Embeera eno emalamu amaanyi, n'ate nga tulina okusaba. Emmotoka ogiraba? Ali omwo? Emmotoka eyabise omupiira kusezibwa n'egwamu. Emmotoka eyabise kusezibwa. Si mulamu, afudde. Abantu bakyaliyo ne bakavaayo balaba. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Bakyali balambula abassa. Emmotoka yakagwayo kusezibwa. Ekyali namu teteguddemu. Emmotoka tosobola kugifulayo wantu wawanvu. Awo ogunnya guwanvu gwolaba.
bagobolawo. mulate babaddewo omuguwa ne Emmotoka bakyali abantu wansi abantu gye bali abaakavaayo batono emmotoka engeri gyeyetuusiza mu maaso etandikidde eri bano bagende abaakavaayo be batono abantu bakyaliyo. Emmotoka ogiraba Ali omwo emmotoka yabisa omupiira kusezibwa negwamu emmotoka yabise kusezibwa asi mulamu afudde. abantu bakyaliyo nebakavaayo balaba la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar Bakyali balambula abassa. emmotoka yakagwayo kusezibwa ekyali namu kyeteguddemu Emmotoka tosobola kugifulayo wantu wawanvu. awo ogunya guwanvu golaba Bagobolawo. mulate babaddewo omuguwa Emmotoka bakyali abantu wansi abantu gye bali abaakavaayo batono emmotoka engeri gyeyetuusiza mu maaso etandikidde eri bano bagende abaakavaayo be batono abantu bakyaliyo. emmotoka ogiraba Ali omwo emmotoka yabisa omupiira kusezibwa negwamu emmotoka yabise kusezibwa asi mulamu afudde. abantu bakyaliyo nebakavaayo balaba la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar Bakyali balambula abassa. emmotoka yakagwayo kusezibwa ekyali namu kyeteguddemu Emmotoka tosobola kugifulayo wantu wawanvu. awo ogunya guwanvu golaba Bagobolawo. mulate babaddewo omuguwa Emmotoka bakyali abantu wansi abantu gye bali abaakavaayo batono emmotoka engeri gyeyetuusiza mu maaso etandikidde eri bano bagende abaakavaayo be batono abantu embeera bwetyo bweri yakikujoijuwala ya Miranga Biwoobe Kwazirana olw'akabenje kano akagudde kusezibwa abantu bafiirwa obulamu kibi nnyo nnyini ddala bannaffe baganda baffe abafiiriddwa obulamu omwaka gutandika olw'akabenje kano akagudde kigambibwa emmotoka eno ebadde ku sipiidi ya yiriyiri etuuse wano neyabika omupiira bwe yabisa omupiira dereva n'agezaako okutaasa nemusinza amaanyi n'amaliriza nga baguddeyo mu mugga guno abantu bafuba okwagala okutaasa bannaabwe naye ate nabo batyayo bagamba bwe tudde ati ne tufiira ddala tusima tusaye tuddeyo tuyinza okufiirwa obulamu kati naawo bannaffe we bafiiridde abatasobodde kwetaasa batasobodde kweyambayamba ate nga ne bannaffe balemereddwa okubataasa nga nabo batya okuddayo baga ate wenzirayo nange nenfiira obwemage nange nenzisa ogwange ogw'enkemerero kasita nvuddeyo naye nga kibi tusaasira abako ab'eŋŋanda ko n'ab'emikwano abafiiriddwako abantu baabwe mu njega eno ndi kitalo nnyo kitalo ddala bannange abafiiriddwako abantu bammwe abafiiriddwako baganda bammwe abafiiriddwako abaana bammwe kitalo nnyo kitalo ddala eyo ye Uganda ensi bwetu bweri naye tubasabire abo abavudde mu bulamu obw'ensi Omukama Katonda abalamuze ekisa babaawe byabasobako abawe ekiwummula eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe naye nga kitalo nnyo kitalo ddala bannange nammwe abasimatuse bannange tubakulisa nti muyogeyoge mukulike akabenje mukulike Walumbe abadde abakimye
ate mugende mule ku nkoko yammwe luliba olwo ate mukole ku birala nga mwebaza omutonzi okuba nti abataasizza embeera eno akabenje kano. Kitalo nnyo, kitalo ddala bataayi bange, kitalo nnyo bannange bonna abafiiriddwa. Neetugume ensi bw'etyo Omukama bw'atyo bwe yatuleeta mu nsi eno empoomu erimu obulamu obuwoomu naye ate munnaye tugirekulira bwe tutyo gyonna nteekateeka za Mukama. Kitalo nnyo bannange, kitalo ddala. Bino biri kusezibwa ku mugga akabenje kano we kagudde lunaku lwa leero babeerako bafiiriddwa obulamu bwabwe ate abalala basimatuse. Kale Omukama abankuumire, tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bataayi mweraba.